bantu bangi betulowooza nti bagezi wano ku nsi. Waliwo abantu aboogera ebintu n'owulira soso yatenga egamba naye gundi oyo mugezi. Waliwo abaakola ekitabo kya Bayibuli, ensi yagamba nti abo abantu baali bagezi, naye okimanyi nti mu bugezi bwabwe baasobola okukoleramu ensobi, era ensobi ezo tuzizuula kati. Waliwo abantu abakoze ebintu eby'enjawulo nga tekinologiya n'ebirala, naye ng'olaba nti ebintu ebyo byetaaga magezi. Naye amagezi gonna abantu bonna betulowooza nti balina amagezi, babeera n'amagezi nga Katonda yagabawadde era nga yakkiriza amagezi ago gabaweebwe. Naye abantu bwe baamala okufuna amagezi ago, ffe ge tuyita amangi ate nga matono eri mu maaso ga Katonda, ne beegulumiza ne batandika okulowooza nti Katonda si yababeezaawo era si yabafudde ekyo kye bali, ne batandikawo ku lwabwe. Ntandise bwe ntyo, naye nina kye mbadde ngezaako okuleeta nti twafunako prophecy omwaka oguwedde nga Katonda atulaga engeri gy'agenda okusaanyaawo amakanisa. Naye prophecy eyo bw'ogyogera, kuba waliwo ebintu bye tufuna ne tubeera nga tubisirikira nga wano tetubyogerawo, ebimu ne bisigalayo eyo ne tubeera nga ffe tubyemanyidde nti bijja kubaawo. Naye prophecy eyo omuntu bw'aba agyogedde, omuntu n'omugamba nti Katonda agenda kusaanyaawo amakanisa gonna oba amadiini, omuntu tasobola kwanguwa kukitegeera oba kisobola okuyingira mu mutwe gwe nti amadiini gonna tegali Katonda, ne bano abalokole be bagamba nti bo okulokoka si ddiini, nabo tebali Katonda. So bwe twamala okufuna prophecy eyo, ffe ne tulindirira engeri gye kigenda okutuukamu. Naye Mwoyo Mutukuvu yali atulaga, agezaako okutulaga era ng'atukubira ebifaananyi ku bantu abo ebintu bye bakozesa, era bapasitors abasinga mu Kampala tubamanyi bye bakozesa. Sobola okugamba nti ono ow'Erubaga wali wansi akozesa kino, sobola okugamba nti Bujingo akozesa kino, sobola okugamba nti Kakande ye musawo Muganda, sobola okugamba nti ate ono, bonna tubamanyi. Buli pasita gwe mumanyi nti ayina amaanyi oba ayina abantu nga bangi, tubamanyi. Naye nkoze vidiyo eno mu budde buno okusobola okubajjukizaako kibeere mu mitwe gyammwe nti amakanisa ago bwe galiba gagwa, walibeerawo omuyaga naye ng'omuyaga ogwo gulitandika nga bw'olaba oguli ku Pastor Bujingo. Ogwo guba muyaga weewaawo yasimba emirandira, nti emirandira egyo minywevu, abantu tebasobola kwenyeenya bwe bati. Naye gwe ky'oba omanya nti singa wabaawo ekintu ekirala kijja ne kikolamu bwe kiti, we kikoma okukola bwe kiti,
n'omutwe ogwo we gukoma okugonda n'okugwamu amaanyi nga gye biggweera kugwa. So amakanisa ago njagala mutandika okugagoberera, mwe musobola okulaba scenario, buli omu naakomentinga ekikye, buli omu naayogera kino, naye emiyaga egyo Katonda agitegeka okusobola okulaga ensi nti abo abantu tebali ku ye, abo abantu bali ku bintu birala.